nkwataganeko n'omukulu Devicom atenga promoter atenga manager wa Muyimbi. Omukulu soko buzeko bakulaba then tugende maaso. Ne munyaga bamuwadde. Balamusiza abali ku Taufik Media yaje musinzo kubanga mutulaba kimukola kya kabinyo so Mukama Katonda abaddizeewo naye nja kubategeeza nti ennaku z'omwezi 17 omwezi ogujja waliyo ki tugula climax loaded kigenda okubeera ogubatawadde kali tozunga bya invite sikujja n'empale ze z'obutaasa omale gayingira omujja mutagala abamawulire omwezira kakubye abamawulire tubayita naye nga tewaliwo ssente kisoka kya byonna mujje mukwata obuntu muteekeyo obuntu tujja kubalaba sebo tulina abantu betulabirira tulina abaana betuweerera tulina ennyumba zetusulamu visa mutezibasasula so kati toyinza kusindika mwana kujja mu bintu ebyo nga tolina kyomuwadde mujja kunywayo otuzi batomuwadde kyojja mu miro mujja kunywayo otuzi nja kwogerako ne director mukulu Lule oba ne madamu Jaki Jaki kastakkiriza tusangibwa Makindi kale naye abaliraanyeewo climax abagiriraanye essaamu ekaabire omubyajja mubyali mu kkuba jja 17 Bulandi Open mmadda kulya kunywa ebyabadde kolo byadde bitini kale ensonga ndoza muzitegedde tetugenda banga tulandaga nnyo tuli mu mbeera y'okubeera nti abakulembeze abagala okwesimbawo mu ggwanga Uganda banominatingibwa so basunsuddwa basusuddwamu tuli mu mbeera y'okubeera nti nominations ziwedde leero ziwedde yes atafunye bajja 2 baali 2 abakulembeze abajja baali 2 wayiseeko 8 wayiseeko 8 asooka Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni abaddeko ekibanyikidde Oswaddiru owokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu owokusatu Mugisha Muntu owokuna Ndabye Kabuleta yani simanyi Kabuleta simanyi zinaga ate musiba manyi owokutaano kali Kabuleta liko simanyi taliko abamuze nange simanyi Ndabye kono ekyazo okuneewuunyisa Munyagwa owa Stacy Munyaga bamuwadde owa Stacy baadde amulonda eri ng'ate omuyimbi yali eri akuba ndongo naye bannange Uganda kitunyumira naye nyini ye confusinga kuliko ne Nandala Mafaabi kati Stacy ekintu kiyakoze kyefaananyiriza ne mu 2 gumu Sewa yakikolako Sewa nabeere wa Kenzo naye mu 2 gumu yesimbawo okubwa meeya kati baali mu lunaku lw'okulonda yali wa Jerusalemu Sale ng'ali mu kusabiriza namukubiranga omusimu wa imeya tutuuseewa abantu be bagamba natole gwogamba ali ggulu taliiwo kati ne Stacy yakyakoze naye nga sofa abantu 8 be bayiseewo abagenda okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze abo abeegwanyiza okubanga batuvuganya kya mukisa mubi nnyo nti mukwano gwaffe muganda waffe Kisaaki Ivan yani oyo tomanyi yali akola ku Top TV wakagaali oyo wa comedy naawe nowa Butusi n'obuyigirize bwe butono Kisaaki yasema twala mumuli oba yakuwadde ssente okuyisaawo bintu bye wane ngandi zibadde empagira nsereka ate ziradde wansereko ani onadevelop nsereko zimbadde wansereko ziradde empagira nsereko kati nsereko ye nga ye musajja atu alina naye ebigendererwa bye naye tafunye era batukoze bubi nnyo oba katugenda kulonda ani Kyagulanyi noli musajja wa Kyagulanyi nnyo naye kati kusigenda kumulonda well okunominatingibwa kwatandikiddwa yesterday omukulembeze w'eggwanga Uganda lino lyetuliko eryattu yabadde President Museveni jo yabadde bamunominatinga era jo bamaze omunominatinga lalize nazitwala ekkololo emmere yabadde ekkololo abantu basibye emmere bagiridde n'okulya Museveni eggwanga alifugira ku mmere abantu basi nibajiweka n'okujiweka ku mugongo abantu basi abamu nga bagiridde bafungamu engalo 3 ne bagireka era President Sereza omusimbi gwonna gwe yawadde ekkololo mu kufumba emmere singa yaguzimbyemu luguudo lw'Essalama Road bulwadde agenda kuyola buyola n'oluguudo bali mu ddukola
bakoze oluguudo okusobola najjema kindi bakola oluguudo olwo terukyukanga oluguudo gwo kyoba omanya sena akanyazi pakira bayimbi nakufumbira abantu mmere ewakyagwe twabaddeyo mmere naye ng'omuntu ali wali ateevuunya buteevuunya ayiseeyo leero si yabadde wajjo Kyagulanyi yabadde wa Lwakusatu naye twabadde yadde kasooda ebintu bya Kyagulanyi obimanyi kuva dda maanyi g'abantu abantu bamwagala nga ye ne pulezidenti ateekeddwa okumanya lwaki abantu bamukyawa abantu abamusemberedde emisajja bayisamu bannayuganda si balungi abayimbi bakuba bantu baadivaiza be basiba bantu poliisi twala emisango tegiwuliriza kati gwe abantu banakwagala bati enguudo sinkole nze ne kunaku lw'okulonda singa naba nyina musengera kwegenda Dubai mpumule wakolodya kunaku lw'okulonda njagenda Dubai mpumule lwakuba nyina benjagala okulonda abantu bange nja kulonda Zahra Luyulika nja kulonda Musiri David nja kulonda Lweyini nja kulonda Samasi Afarukagga then awusooka ennyingire mu movement ntalage mbali David mututunulire pressure ebaddewo olunaku bututunulira pressure ya leero ey'okubeera nti Kyagulanyi bagenze ne bamunominate n'eyajjo eya President Museveni ka pressure gw'okalaba okubeera ka pressure kajja kayiwa muzino olw'ekyo zonna Museveni yalina pressure Kyagulanyi tayina era bwe bagamba nti akalulu nga President abitegeeza nga si kuwuddisa bantu nga kumulonda bya ddala tasobola kuwangula Kyagulanyi tasobola yadde okukwata ekyokubiri tasobola kubeera leader of opposition ye mwennyini ate President ali mu ntebe kyogamba President Museveni tasobola lya kalulu nga bya ddala yalina okukwata ekyokubiri tasobola anti eggwanga oliraba President yasobola okukola era kimwewalizako kiri ekintu kimu yatuggyako emirembe natulekera eddembe nga ffe abannayuganda ako basobola kitegeera omuntu oba olina obwongo bunafu kitegeera naye webibanga bya ddala tasobola yadde okukwata ekyokubiri pulezidenti w'eggwanga balonda bulonzi bituufu nolwo okuba nti akalulu ke akamu kajjira mu bokisi nga bakatiikira kalimu volongoto naye nze njagala agambe nti baleke Kyagulanyi akube kampeyini n'ensereko munyina atajja kumuwangula abakumukkiriza n'ensereko si wa movement simanyi nze kuba simulabangayo naye kati gwe engeri gy'otambula ennyanja Muhammad Nsereko si wa movement asimumanyi naye kati gwanti gwe ŋŋambye gwe engeri gy'otambula omanye ebiyita ekiro ne kabaka yeti kati gwe ŋŋamba oyinza okuba nga gy'alipootinga nawe gy'olipootinga naye nze abadde alina ekibiina kye nga si kya movement kati simanyi naye nga siwakanya bigambo bye kubanga mune gy'otambula si gyentambulira ayinza okuba nga gy'olipootinga naye gy'alipootinga naye nga abadde agira mu kibiina kye bakiyita Ecological Party oba Green Party naye nga n'ekya movement weekiri kati era ne baalisigadde muleesa abantu babiri era n'ensereka asobola okuwangula Museveni omu bwati nga temuli nga Kyagulanyi taliiko ne basigala babeerawo babiri akalulu konna ano nga kakwesimbawo omukulembeze ali mu ggwanga bamuwangula nga kaalaali omukulembeze ali mu ggwanga bamuwangula kibanga nogamba nti wane makiniizo nsimbawo ne Ssewanyana ati Ssewanyana ali popira okusinga gwe wapi nga takadde bubbi otugana naye ku mukola ni gwasooka okufuna entebe of course Ssewanyana bakulimba mulimu abakulembeze nga abantu babakoowa tonnabakola kimale era yadde tekineetagisa kumala kukola olwedde nze ebigambo bibadde njogera mu bannansi bimmala omaze okutuukawo ne bagamba muwe entebe atuule kati mukulembeze w'eggwanga ng'eyakkiriza kuba tutegera kufumyako abantu 8 bano abasigadde tubatadde mu kakuŋŋuuta kamu leesi erimu abantu bameka bayite balina kye batugamba anti bali abazze newe yeesimba okubwa kyama nabo batasobola kumulonda basooka bagenze ku kyalo kyewaabwe balyoke bamanye nti bibazeemu bya ddala jasi kati bano bazze nga oyinza okugenda ewajaluna n'osaba emmere n'ogaba bampeyo ku binyeebo bampeyo ne ku nakati yawo zino greens obuzibolooza bwavuddewa okuvaayo ekiwandiiko ne kigamba nti bo because twawuliddeko nti agenda kuba akola rallies 2 mu kampeyini yonna nga bavudde okuba nga baba nominating agenda kuba yabadde ne rallies 2 but so at the end of the day twagenza okuwulira ate bamuwaddeemu eyawaneeka twe baagimumye ne bamuwa eyeeri
ebimu kubikumbidde President Museveni mu ntebe ng'oggyeko omukisa gw'ayina talina muntu gw'anyooma era kumakyabibula n'okola eddoboozi lyo n'ofuna abantu abakugoberera Museveni akuyita kati Kyagulanyi okumukkiriza okukola laale 3 kiba kigenda kuwonooneka anti abantu basumbye abantu ekkololo mu mabaasi basumbye abantu ekkololo abekyebiri ebiri babawayo ne kasente kate Wakyagula kubaze gwonna nagenzeeyo ekkololo nagenzeeyo ne Wakyagula nagenzeeyo nawulidde nalabye omuwumba tuutuomu yadde gavumenti tetujagala tetegera kugiwaayira nnyo nalabye mukunju natasera nga ali ku live ekiro ng'alina omwana amukubidde essimu awo agamba bupoliisi erina eri mukuba nini nga nze wendi imagine tulekerawo okubeera nga tukonjera gavumenti ate ebiseera ebisinga kuba nze navudde ate saa 11 endooka nzira mu maka gange ag'omuzigo saalabye kuba poliisi yakubye muntu mpozi n'abakubeka sinaakutuuka yabadde akonjera bukonjezi yasi abaana baagala likes naye bukyo nze okuba gavumenti sijagala esola gikonjera saalabye bakubye bantu ekiro kati era kunkedde ku makya nengendo nenvayo ssaawa nga 6 nga ndaba embeera etandise okubanga anti Kyagulanyi wayita ayitawo n'omukulu nze nalabye drive y'owekitiibwa President Museveni yabadde empanvu tuleeranga eva kwona kuli naye nga bagenda boogera ng'ate abantu abagolabugaza kuliko n'ow'amagye Katonda kasa naye mwennyini President akimanyi nti abantu bamwagala drive yagiraddeko ow'amagye naye abantu tebamwagala naye ate babaddeyo ekkololo sente kagamba mbu bamukyawa tebamwagala naye babaddeyo ekkololo eyo kati nga bayitirivu in big number essaawa ya leero mwami bebe kulya kutte batikitooka baadde babwe emitwalo 55 buli muntu oladde mbiwulira ewa Kyagulanyi tolina kubawadde yadde siringi 10 bali eri bayitirivu n'ababadde wabebe kula beyawadde 55 ate bali wa Kyagulanyi bali ku musaala abewa bebe kula bali ku musaala anti ewa Kyagulanyi we wali amasannyalaze nze ndabye Deshi obwedda nga akuba bintu bya Kyagulanyi nga byaliko kaakati embeera eriwo kituufu kiri nti Kyagulanyi akomyewo omuleesi omulundi ogwokubiri naye tatagenda kuwangula n'akalonda tutya ali kati President yamanya dda akalu kwagenda okuliira ake yakalonda dda kaggwa dda okutiikinga wano kulaga nsi nti erina democracy naye kaggwa dda kivala nze genti kunaku lwokuna singa nanyina mwaka sente nja kulinnya ngende Dubai oga Bobi Wine bwakola kine bwakola kite tulinayo suubi tulina nkyuka yo negenda mukalulu mukama anayamba buyambi naye nga si ekyo omusajja akomawo ate mwennyini kati naye mwennyini agamba akawuti kamuggyako mbukota pini ne Besigye naye yagamba akawuti kasobola kuggyako mwami Museveni byonna just bagenda kuba abaana b'abandi yabiteekawo nze singa President akera pakye n'agamba kyokulonda nkugjeewo natasumbuwa abantu kati mukalulu bagenda kuba abaana b'abandi babasibe ngati mwennyini yabitaddewo owulire mukyali Kyagulanyi bamukwatidde egindi ate nga kikyokera ebyokulondeka mu roadmap mwagenda okutambulira kugambe bino biraba nga byakusumbuwa busumbuyi bantu wano ebintu President byateekeddwa okukola bingi n'abanga abantu bamulonda President oyo yeesibako Kyagulanyi oba yeesibako opposition asobola okugijjawo kubanga ebintu bannansi bye baagala olwedde ebitinyane ne ssente gavumenti ezirina naye olwokuba nti gavumenti yaano esobola okugaggawaza muntu sekinnoomu tugenda kubeeramu eyo dduka naye nga akalulu nga kaddala Museveni tasobola kukalya tebamulimba ani naabo bennyini abayimbi bawa ssente tebasobola kumulonda miliyoni yalayidde yagambye yagenda kumutiikinga kibaasi otyo ekyo kyalimbi alien skin bonna batuufu mulira omuyimbi agoloka emisana n'atambula baba beebase ego muŋŋambe kati essaawa zino alien azuukuse ti essaawa zino paza azuukuse gwe muŋŋambe ayi okwana n'okuzuuka byawukana kale mu 221 omukalulu ke twavamu okulonda kuba abayimbi omuyimbi watuuka awantu ngano ku paka lasti wabeerawo embeera eriwo nti waliwo obusita atuuseewo gwe mulaba 221 nti walaba muyimbi gundi ng'agenza egindi okulonda n'olaba wensasagge tebalonda by the way si mukwano gwo mukwano gwange Maureen Nantume alina show ku Serena
era mbasaba mwenna abawagizi ba Mori Nantume mwenna abawagira music industry ya Uganda enaku z'omwezi nga 21 yes enaku z'omwezi nga 21 mujje muwagire Mori Nantume emitwa Serena Hotel kategedde enaku z'omwezi nga 21 November agenda kubafunanga bayitirivu yes bana ngalabika bulungi koza ayina nyimba kalabika my story yes so kati emitwalo 15 mukategedde omugamba natuwayo sente mama alekeko kusa yekka aga wala kumuwala we alinga kyakulya nendo za mufaanana era gola Molini wafaanana ne mwala we wafaanana kale enakuze mwezi nga 21 Molini yafuna sere nafuna n'empisa tiyazirina bifo ne Molini mukakamu ayogera bulungi luli ali ayogera bwatuka bwatu singalinga laddu ani zokusobola kula Molini ambassador sali ya Molini yanga acha sidi mukupa waina kimya bakaita siri ndogo ko kusidi ngamba dogo pale kunene wansi nembo makusanga kati nasiba benzi na kumuzaako basima kula abana abatese bulungi bambi mugende mumuwagire oyina iPhone 2 bambi tumugere ngabo agambe tugetu era ne wane wadde ko tukwete kusa ticket ye mutu juwedde eri kumanyo omwana ne sente ze anti kati jukira Derek ayina abantu abalala bakola nabo ayina mukyala we kozinga mukyala tagenda mbi taso akumukiriza genda lwaki abagula siyani ya mmere mu ne bagisharinga ate bagula ticket ya $15 ewa manajibu siyani yeji bagiri yakubana nominations abakulembeze abayise presidential candidates kagaddwawo baba wadde motoka mpya bakuwafungua barabara emu nekye simanyi akalwe kakubuluka eyo gitwala oba ogizaayo abiko ogizaayo baba wadde Kyagulanyi mpulira bagalakumu abasirikale 10 bameka 14 abateekeddwa okumukuuma kyokka ekisinga okunyumira Ibula mu basirikale abo bamuwa ate basirikale bannaabo era babakuba kati kyembuuza nekyakyembuuza nti babwe tumumanze tuze tumulabe banga ndona yekengera ebintu bya government bino emmotoka ezo like amazezeke nenya bulungi nnyo anti emmotoka ezo akakyoka ebyokulonda ke kazivunanyizibwako era candidate yenna bamuwe emmotoka eyo ekizibu kyafuna nga kifunde emmotoka akakyoka kikono bakakivunanyizibwa naye nga waliwo kati nga accident eyewalika emmotoka okutomera teyewalika naye singa etulika bomu batubuulira bomu bagiteekamu batya naye Kyagulanyi oyo yeefuza bimanyi nalabako omunaku lumu yali ku mukolo oba yali bukomansimbi awo bajja bagaba amazzi ku kisaawo wali omupiira nakwata akacupa k'amazzi bwati n'akanyiga addamu n'akanyiga wakalaba akantu akumanyi yali ategeeza oba bakufiimewo obutuli naddamu n'akanyiga naye ngaakola akanyiga naye ngenda ali mu mbuuzi oyo n'omu yakitegeeza naddamu n'anyiga nakwatako wansi nakwatako ne wansi agenda okola akalyoke kati emmotoka ezo naye si musiru anti ekikola ekisembayo omuntu kyasembeddwa okukola mu bulamu bw'ensi kwekosa ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga kati ovukosi naye aba n'abantu be abazitunulamu ne bazekkaanya kati katusabe David tutunulira abayimbi abazze ne bayimbirako omukulembeze w'eggwanga obola abantu abo oboole ba DJ eri business muboole ba DJ abateeka bali bayimbi muboole ba DJ abateeka agantu ntwago mubaboole twa DJ nga yakugezi wa Museveni twa DJ no madamu kuteeka bintu bya mu bigenda temuddamu mubaboole DJ ni mululi yabadde official DJ oba yeye nze buli DJ yabaddeyo wadde muteeka bintu mu biboole era tugenda kubikuba buli DJ gwe warategekanga nganyira nga tebula banange yono yakubira mu sabbe ndungu wetumala okulonda Ibula tugenda kuteekawo embeera nga nkakali Yimbe kumupangisa buli obumanyi wayimbe wa musaba abayimbi boyinza okuleka kubanga mulimu abayimbi abasalo kati ngola Bebe Cool Bebe Cool mwagizi wa Museveni kuva dda lukulwe toyinza kumwogerako naye mulimu abantu benneewuunyiza ngani nga Mariaki ali abagenzi nonya sente Ibula kankuli choka bobozo okuyimbira omukiraga nti ye party jobo wagira Ibula kankuli obutamatira muze mubi Mariaki yo mukwano gwange nembo nabe neewuunyiza neewuunyiza Mariaki neewuunyiza Mariaki andechiko by the watu waotufe neewuunyiza Mariaki andechiko ngate bakulaga nti kyebakola tewali abakase basanyufu bwekyo ngamba abantu abawadde miliyoni eziwera 10 bonna
buli muntu abawadde ezo bawadde milioni 10 oba 2 naye Mariaki akamudde ssente z'omuntu we wansi boda ku boda yandibadde yerekerezaako ak'olumu Madi atande chike baba nali babaddewo badde balaga nti bankyukakyukira balaga nti ebintu biruma abantu badde baguma ekyolunaku olumu ne kigenda era nga baagala okukakasa nze sikuma mu bantu muliro nga baagala okukakasa nti abantu balaba omwaka ogujja bateeke best of nseko buseko bajja kasa ki blue band taba wa bulu ate nga bagala blue band nyogera kumwe kulanga wa yero nebali bakola se bakozi ba sente kyeyi kyenyiri kyendiko bwe nga baagala okukakasa nti mu Uganda waliwo engero nga zirimba nga just abaganda baziteko botesi naye nga si ntuufu bakole nseko buseko omwaka ogujja Fiki Gaza yazze nga yambadde ne ovulo ya Uganda ya NRM ng'emabegeriye ebigambo ebiraga nti kituufu asaza olusalo twetwogera ku bayimbi go ayimba banana sigambye nti si muyimbi sanyu lulu sinagamba nti si muyimbi omutike wa muntu omukulu wamu singa abaze omuteramu nnyimba zaani okunaganja ayibula njakulizayo ka music omuteramu kaki omuteramu era nnyimba z'abayimbi aba mpayo nga babiri kafeero lwaki tomuteramu Fiki Gaza ate nga muyimbi ng'omanyi n'ennyimba zo manyi n'essanyu manyi ne banana lwaki tomuteramu ezo ate muyimbi lwaki tomuteramu ezo Mariaki Madera de Chiko abo ajeti ono wakabina Stacia Mayanja niyezo bakufunze iwa kwanze Stacia Samuel Wunyiza honorable Nsereko yamukubine kumutana bakubaza nze Samuel Wunyiza bakuba batokola ko interview bwange aliso confused kuva dambadde ngamba gatasobola kwesimba nakibagamba dda tasobola anti siganta ina bisanyizo kuba tuse myaka egyesimbawo naye ibula fenga abogezwa kwantu wayogera ku muntu baga nti oyajjonkera vuma omuntu naye nga twogera ekituufu nga tunula ebintu Ajeti Sese byazenga akola nga twalina kimu kituukirira mune empapula zaawo era sitayina bali wa senior 6 mpozi nga yasoma bukulu wabanga omulimu abasiga bonna bagagaliddemu okutwala abantu obuluye gwamulemerera n'atafunamu n'agenda e Canada ne bigaana n'ayimba ne bigaana simuyimbi ate nyimba ahiti zali nozimanyi kyogamba oteeka ano Stacia n'oteeka ano Sophie Nantongo n'oteekawo Maureen Nantume mukwaba akwata kaani ne bonna bomenye size nene era ligimu yemu Maureen Nantume bina gogaya era bonna sina gwenyiza gamba nti ono ndi mu bya ssente no siri mbya kuyimba mbadde ngamba bya ssente kwere ebyokuyimba Nantongo tebamwerijjako abo yogera ku kya ssente nandi kutegeera kakati ebya ssente Stacia omulaba ali bubi yasembye kakati ate kali yagisse yamaze munange ibula abantu abayimbi bano bawagira movement naye nga tebavaayo kubulaga nga balinze mu box era n'abantu banyinga nti movement teyina kyekoze naye nga balinze mu box naye kyabulabe nnyo omuntu nga Stacia yangoyo level gyaliko okubanga atagala butagazi bamuyolanga biyenda bamuyola biyiika ate abayimbi bane balina ekyokubula kiyanderedde ku mukwano gwe Mayinja menta we ekyamutuukako tasobola kuddamu kukola concert oyo mu myaka 5 egijja kitegedde bulungi Mayinja asobola okukola ne Stacia asobola okukola because nti abantu ababawagira ebivulu bye bakolera bajja bakula nabo bantu bakulu kati bateeka ebyobufuzi bayina bajjako stress naye nga ayagala okukakasa nti abantu gye bali balina obulumi agifumita ekigangazi ekipande akibeereko bwomu kati omubuyabuya mu comment agenda kugamba nti yakava Masaka n'emukono abatannaba kusala nakyo kamuyambe nkimuddiremu ng'oyagala okukakasa njagala ekyulyogera comedy store olwakupanga bulya Mariaki kati naye yesimiddeko entaano lwakuba naye yakirabye ekyomukiso Mariaki kyayina abadde akoze
Maria Kyegola mugagga. Yes, stuff. Era mba comedian Maria Kye muntu akwesiza obulungi obudde bwe. Naye kati obucupa bugenda kumulya. Yana mukubidde Jessimu nga teyitamu. Uwamwe kusayine muganda ngo wekubye embugo. Wetadde amanda mu mbugo. Leero ali ku comedy store. Bugenda kumulya obucupa. Tebinza kumutandika leero. Ati abantu gubanga lumu lujja lukusensera mpola. Ne comedy store buyinza obutamulya. Naye mulinde nga kiridde bukoma nsimbi. Kana ne bamadi ati andikikuba baganda bange. Bwati bagenda mu byalo. Wano mubala bagenda kola. Naye twalina omwanyinza kuddamu kufuluma. Kati bale kishoze yaziruzinze zawedde. Wano Dubai ekyawedde yeekabire. Kati alika tusimbule oba tutandike byakoze twagala kumanya naye katutandike endowooza. Kati bebe kulo yakikola kigenderedde. Abapimamu. Project yo bali bajiwadde Kenzo. Kenzo yagala genda yekka. Nasoka bayita babitu sawo naye Kenzo yabayita bonna abagezi ne bakiddukamu. Bwekyonga mbushibata yagala sente ezo wamulabyeyo. Mbu spice sayagala. Spice weri. Embuta zaagala oba talina nnyimba. Yayidira na muziro gwe gumu ne lefa stile di wamwe. Kakati. Waffe. Waliwo ebintu byateeto obugumiikiriza. Nze Ibula waliwo n'abantu balinganga babiri. Bankubira nga baagala ntwale ku kirozo ng'omu ayagala kumpa lunaku. Ne mugamba sisobola. Nanga atoli wakabiri ne mugamba ndi wakabiri wotuukidde okumpita. Kitegeeza ndi wakabiri ne mugamba ekigaana okujja ku kyano yeebeera kabawemula. Bajja kale okunkompa yalinga n'omuwemuzi gw'oleese nange. Bagambe tuwenga gundi asinga ku gundi ne mugamba tenze byagala ne mugamba byagala. Kati essaawa ya leero omuntu gw'oteekeddwa okusala n'ogamba nti mu butuufu bannayuganda feyibula tuli bulungi tuli bubi. Era eggwanga okukyuka tetulaga bintu bingi nnyo. Yasi kukyusaamu kati nnyo kuba tuzaalidde ku mulembe guno kutuweeredde abaana abayimbi abantu babawagidde. Ajja Stacey ya Mayanja yeekoze ekintu kyagenda okufa alojja obulamu bwe bwonna. Yeekubyejje. Kati endongo yaffe ey'omukyalo yagivuddeko. Maria twamuwonye. Bwe wadde okola ekimanyi n'ossaako n'oshiba n'ossaako Maria kati tetukyayinza kumussaako. Tetukyasobola kumussaako kati yawedde. Naye bye mpulidde bagambye nti Stacey before nga tanagenda eri already ekibiina yali yakivaamu. Kyenkugambye nti talina kintu kyali yakoze kibeera successful atagala butagazi. Mbugende w'omusaba yabadde ekibiina already yakivaamu. Mu kukivaamu ate ateekeddwa okutubulira kubanga mu kiro kino yatugamba n'atuyita n'otuyita. Naye yali atuyita n'atugamba ekibiina ngenda kivaamu. Sereko yabadde amusseemu omuntu. Stacey ne munne Lawrence manager we. Soka bombi tebawabulwa ate wano baagalawo nnyo. Bannampa wengwa. Kubanga Lawrence ku kyalo kiri Wajibumaali yakitegeera nnyo Lawrence Ghetto Youth. Yatega ekigambo ekiyitibwa ssente Lawrence. Essebo. Era mawuni wambwera mugaja ngo nyimbira yajja kuyimba. Ya Lawrence agamba nti muyimbi. Nenze nalabye abayimbi. Nenda aba DJ, nenda aba MC Cuts. Fina masannyalaze. Ayo fina yo wayo. Ate yo yemuwogera ina mutawana. King Michael. Oyo atasobola genda yo. Tasobola King Michael. King Michael tochikola. King Michael. Tochikola Ibula. Nkube simu wano. Yabaddeyo. King Michael. Essebo. Yabaddeyo. Kale yakasiba tuke magombo oyo. Kati yezemu yekomeredde. Ayina erinnya limukuba. Kati yazemu NRM. Wanabadde akyalwana n'erinnya lye. Ani n'erinnya lyamufuukira ekizibu. Tewali King ku nsi kigabwera omu. Waikibenda abadde ayimba wa ye. Ye talina mutawaana. Abadde ayimba wa. Paka likodi abadde ayimba wa. Wa mabalo talina mutawaana. Naye King Michael aba yazzeeyo. Ali kayimba kabasudde kati. Siibula omuddo wagende kati. Lwakuba talina wabadde ayimba era King Michael. Badde basigalye mu mabaala. Kati Waikibenda musajja wange. Ali enskiri yavudde n'alangirira officially. Ajja kulangirira nnyo. Bonna kwagenda kulangirira naye nga alangirira ali ku court plate kwalangirira.
ali kayimba kasizamani kayimba ki oti proti kwembo tuse waba abalangira tubalangira lwa mirembe kati alien okulangira yakoze ensobi olwadde ensi ebadde ekimanyi alien kibadde tekyetaagisa nti gravity okulangirira gravity yes ate bayiza endali bwe teyina bayimbi yabadde yinayo gravity na Kenzo kusaasira nvandirwa katali nkusaasira aba mulanzi n'atajja Museveni n'ayogerera abantu bagenda naye balange wali eni skin gravity Kenzo bagaana okujjula b'ekikonde ekinaayakaawo wabalangira wali eni skin yekka era nakyo vola abasosowaza bayimbi mulimu abayimbi nga aba mulanzi n'ekyagatta ku NRM wabalanga ye just alyayo kasereka era nga zisiminako mutawaana kaze muno atawagira NRM nemba wagira nga muto wange lili puzzle namuwagira okwagira NRM kubanga puzzle oyo yomu kubayimbi abatandika nuupu nga bakkiriza bobo entasobola okubeera Kyagulanyi ndowooza n'atafuna ate bagatako n'okumuvuma kati wasala ddiro najjeyo n'abakaka oye namuwagira era n'omukwamula ne mugamba n'ekyoba okola era ne mugamba bw'omala okuyimba oli kaana kamba toda ku internet okwogera nga bakusasa bye bakolanga gwekwata akasendeko dewaka genda oyimbe ate era liri puzzle ensi ekyamwagala kubanga puzzle ekisooka akyali mwana muto ne gravity oyo omwaka ogujja omulaba ate ekisooka kyabeera balonyi nti balina nnyimba kati King Mike ayinza okuba nga akoma okufulumya oluyimba bunduza 2016 oba 2010 ayinza okuba nga amaze emyaka nga 10 nga tafulumya ate agamba nti bamuwagidde Waiki Benda simanyi luyimba lupya abadde mu mbaga abadde mikolo abadde mu honeymoon ekintu kyabulabe kiyakoze lwakuba nti abayimbi abo tebateekeddwa okukola ekyogamba bitu sitawa kubide ne bagaana nabo babadde bamete okujja baganye ate nga bazze wampitirivu bwabalabyeyo Shiba yaganye lwakuba nti kati waliwo ekisa ekijja kutuuka ng'abayimba ku kibuli babitu si baganye Shiba yaganye kateze gwe newunza ye King Mike badde bainti yategera ku kyamugwako namuliddeko awo ng'ayimba ebyaddala oba olaba bikadde nze ndabaddeyo paka abayimbi be bamaze okuyimba era yosembeyo okuyimba yabaddeyo oyo omukyala wo wakabina Kasayini kusaasira ajate Station Mayanja ye yaggadde sho nga alien amaliriza aho banna bayimbye obudde nga bukyali bakenzo bebe yatayimbye kuba yabadde kalabalaba w'omukolo kati nja kutegeeza president oba n'abantu abalaba ebintu bino byonna kyabayimba atwala olukunku butulina kyebamugatta butulina kyemwongerako abimbi ab'enkiza alinamu ngaaba nani alinamu alien skin Eddie Kenzo Gravity ne Bebe Cool abalala tebalina kyebamuyamba liri puzzle talina asanyusa oyo asanyusa era wabagwamu wali enkudi anto fwe abantu okugattako kwe kubanga asobola okugenda nengena ne following yange ng'olatali skin asobola okujja awantu najja n'abantu nga 10 n'amala n'agenda nabo kitegeeza amukkiririzaamu Kenzo akera kumakya naga nti kati nsituse asobola okujja n'abantu Bebe Cool ayina ba TikTok batambula nabo Gravity ayina numbers kati bana abasigadde baganda baffe basanyusa busanyusa era ngola afina uyazi mukwano gwange nale manyi mune yakula takyasobola kunyenya kawataako engezanga kwatako mukanyonyeza obuwato ajja kumpulira sekendi sibiri tulina ka video ke twalabye aka president wa federation bwa kalabyeko ngali ni alien skin nga alaga nti ali mu birowoozo biwanvu alaga nti ali mu birowoozo oba akalabyeko simanyi goloza kye kyabaddewo musuza kiki yabadde agezako kubanga alowooza kebirowoozo nga biri wala Kenzo yokola yepima ate Kenzo yokola amanya amawulire oyo Kenzo yokola yepima yalaze nti ali jukira shenga oyabadde abatambulako amawulire bali aba Kenzo Gravity alien skin kate bona
ali skin abasinga ekitimba kino kivuga ate uli Kenzo yali akivuga kati onaje namugwamu kati Kenzo tomuyita musiru mbo ali skin yadde mbo amuwa attention ola nawe okogeddeko yabadde atudde wano Kenzo nga alien skin atudde naye nga alien skin naye nga ali bwatu ale nageza kuno kubako kyamugamba ng'oli awo kulaga kya anya mutola awangudde akalulu bannange kugamba nga wa kamera ina wojja olaba alien skin ali mu vibe idi atono nga ali munaka mutuze mu kamera kati Kenzo amanya amawulire kota yagala kubeera mu kifo nga lwosto omulala tutwale tumanyi munayina byalowooza birala musajja wa business nga yalowooza ddi kuba yalowooleza federation sebo musajja sebo w'amaanyi anti Kenzo kyalowooza byakufuna sente yazifuna dda alhamdulillah kati anoonyanga eki wazikuuma kuba Kenzo sente azirina bwe kyoba omanya iye ne zino zibagambe z'abayimbi zinaatera okutuuka Kenzo kati anoonya butya bwakuuma sente video ewagirabe bulungi lubowa ngagyetegereza nkugambye olaba she yali Diamond Project yagirako munyonyi yali gundi eyo isibanyi coffee marathon manyi Kenzo ebintu byakola abayimbi bonna baatuula nga balina conference Kenzo teyagituulamu kubanga yamanya wanaatuula Diamond ye star wera mulega atambulira ku Diamond Platinum kati teyajja ku press conference yajja biwedde era bawulye nageetika nazikiza gali nasindika bandi ye negenda ku stage na performinga nga performinga kakasoli nti wano wazze nze nkulira kati alien wano yatambulirako ekitimba kati Kenzo atekera kumuzannya bwongo talina kyalo talowoolezaawo Kenzo alina amaka agawera asatu gyasobola okulowooleza Kenzo bwe kyomanya nti ekitimba kino alien tanaku yali yakyefuga nga yakibeerako omuntu ogwo kati owookusatu abaguddemu yebebe kunyanalasa okukizannya era atambula gyobuzesi biliyoniya Sky Soldier bamba nga bamukwata ku nkoona kisoboka nakyo waliwo ono yali atunda embizi e Dubai muleke oyo kyali wange so fe twalabye ka video yako nga tumanyi Musuuzi alina kya planningira abantu abaliwa kya planningira yenga yo omuntu yenna abeerawo David naye kenyini solo beerawo n'olowooza kirisobola okujja in your mind omanyi omuntu alowooza ebintu ebituufu gye babeera mu ttooyi yalowooza ebintu ebituufu naye kati public eyo nga anayinza okulowooza ebintu ebituufu Kenzo kati Kenzo mbu ki bwe kiŋŋambe olabyeko omuntu ayingira mu ttooyi namalayo essaawa aba amaliriza dde emikolo gye naye nga enfulumaano nzirawa nyambuke nzikirire nzirewa mukanda konkona musajja abamu balina okukwata essimu nabera ku WhatsApp bw'ati namaliriza dda kati Kenzo asobola kulowoolezaawo naawe Kenzo alina woofiisi ku federation alina amaka ge alina n'abala wasobola okupangisa kati asobola gali kati buno obudde neetaagamu ko nga nyinamu ka time n'agamba beta saagala muntu yenna nsumbuwa n'abaako mulumu wayingira n'alowooza ebintu bye wano yeetayagala alien amutwaleko mawulire yeetayagala alien amutwaleko mawulire kozi twalabye ako ka video tufe twakalabye oluvannyuma lw'okukalaba he came on stage nga kuliko Fiki Gaza namuwa microphone anava ku stage n'akola ki kati kakulage nti Kenzo okumanya nti Kenzo yategeera kintu kiyitibwa media alien n'akimukwakulako Gravity oyo nga yalina oluyimba wali luyimba kibali lw'amaanyi kyo yali nabugabaawo Gravity aba akyayimba ati Kenzo n'amuyingiriramu nga Gravity type eri waggulu ne kamuyingiriramu oba gwe Musuuzi omuyita wakuzannya katapinga mu audience eri mwennyini direct abayimbi ate abayimba bikola Chameleone wano Clever Jena yakufuna oluyimba byanzi wanani abantu abasiba bamina nyiri luyimba olwo kuba yo Clever era imanga Chameleone ngabaga Chameleone yali solo yimba olupya kati shi ali kulidaawo Chameleone yayingira myanzi wanani bakuba chorus esooka ne bakuba ne verse naga mu lujeyo kubanga lwe waliko obuseni naga mukubeza kati mukasikala gamba obalulwe obasirulwe kakati Kenzo ekintu ekiyitibwa ekitimba wano avuganya nali ediskini abantu bameka babiri na ubali kati ye bya Kenzo byakyuka ebibye
akola ebintu nga biri professional kati ayintalina muntu kuba tokezo kizunyo okumukwata nga abadde ali mukulyano mmere wa TikTok n'abaako kati ali bamukwata Kenzo asobola kuba ne pati ewaka n'agamba sanga muntu n'omu akwata simu wano kuba nali nkirabye ku idi yewedde nali ewuwe n'agamba sebo ne bannyabo tugenda kulya naye saagala muntu n'omu alikodinga kintu na kimu okujjako nga wetunzaamu essimu erikodinga nga ng'olya obanga mulina we mutudde nga mwerikodinga nga mmwe kakate ali yo abagabula zateekedde okubeera essimu nga 10 balina kuza balina n'omusomesa Alien Skin mu kujja ku ekkololo twalabye wabaddewo obuvuvuŋŋana awo wayadayo bana ba SFC nawe naga temunzolera mwana Bebe Kulu gye yavudde n'agamba n'agezaako kukkakanya ono wa SFC kozi yabadde muleeya n'akokinga ne ku mmundu wa SFC yes singa yakubine ku masasi kuba munnange Alien Skin yagenze okujja ekkololo ng'olwedde waliwo ensonga eziri mu kutambula ez'omwana gwe bagamba eyattiddwa so mu kutuuka awo Alien Skin n'akandula ku ddoboozi era wamuwulidde nga yagenda muzoleya bwete munzoleya ng'agamba omusirikale owa SFC yes era abantu abamu baddeko emabega n'abagamba mukole ki musale omuliro kinange ekibayita komandi ekyo kati wayikibenda asobola kigamba nti musirike ne basirika agwe ngamba twayikibenda akigamba gundi nti wamaja tandi kikubaga mwa musirika ne basirika lwakuba kavido nange nakalabi ne sate kidona gwa abadde kuki nenda wudde kimu temunzole ya tuzadde agala kumwa kitiibwa ikiwa kimwire kuba nga bamuyise Bebe Kulu labi yazina ataasa yete kina nnyo kyamakulu kiri awo mpozi nsonga y'omwana yafudde ensonga y'omwana yafudde ibula n'offe tufuna ebizibu biseera ebisinga tuba twetaaga bwenkanya y'ensonga enkulu yokka naye nti essaawa ya leero nawuddeko omwogezi wa poliisi ye Patrick Onyango omusajja onjagala nno omuntu amuntuusaako njagala okwogerako naye naye simanyi mukwano gwo essebo kale nyinza kumulaba ddi nyina bibuuzo byonna bitini omusajja oyo fenga ffe ab'amawulire yatutegeera ebiseera ebisinga buli lwaba n'ennamba ey'essimu buli lwabaawo ekibaddewo mu entertainment nga kyetaagisa okwogerwako tumukubira kikwanguyira nnyo ng'alina ennamba yo mu ssimu okitegeera so ye muntu atwanguyiza kaakati nga walina ennamba ojja omumbuulizeeko lumu nja kukuwa ekifaananyi kyange omubuuzo ogambe nti ono yaŋŋambye nkubuuza ebibuuzo bino ebintu byayogera abyogeranga munnayuganda ayogeranga muzadde ayogeranga mugwira babimuwandiikira bamutegeerera yatutegeerera kubanga yagambye wa poliisi wabawaako obuntu takyalina mukaabuntu okusira ku byabayogera saabage nti nvuma okusira ku byayogera andabikiranga gubawo ebintu ku tebo nga yogera kyona ekyo yenga teyeyogerera ye tabamulaka nga wali tumwogezi wa poliisi babireeta ku tebo script olwedde baba bagimuwandiikidde takyusaamu yagambye abamanyi Alien Skin waali tumunoonye twala omukisa okuluga mukulu Patrick Alien Skin abera gwe mu kizungu fotomenyereza bwereere aisabu wali mu kizungu fule kusumbuwa neiba wa palaso waggulu oba tomanyiwo okubira lagadi akulagirirewo ekirala n'abantu badoga aboonoonya abalala nabo weebali babu webamukwate yayogedde ku Ibra Kabadi abantu bepolisi bebesobola okukwata bebano wammanga Nobert event kuki ku byokufa kw'omwana ngahanga yasse kansoke mmaleyo Uganda police ng'omukyala w'ejjinja wavuddeyo n'agamba nti ayagala bwenkanya ku mwana w'embaale musooke mukwate Nobert event olw'ensonga Nobert event yakola video nga era zonna nazidawulodinze esemu yagikoze ali mukyalo waabwe n'agamba Scorpion Shaba be basse omwana Alien Skin kitegeeza poliisi emwetaaga ono
mu bigambo bye. Video ya sosi yagikoze jjo n'agamba nti yakola da video era aga tugenda ku page tugikebere jeri ng'agamba Alien Skin ewuwaseewo kamera bateekateeka okutta omuntu amuleeta ewuwe nga byogerwani bali Nobody event. N'agamba era yebaza Alien Skin yamuwuliriza n'ateekawo kamera ewuwe. Bino byagenze okubaawo nga bamafia balwana Alien Skin era abassa omwana si Alien Skin wasinkambi Alien Skin. Nobody event abamanya abamu mayi mukwano gwange namugamba okwogera kujja kuleetera ebizibu. Oyo asooka akwatibwe. Owokubiri yono babu gwe bagamba kuba omwana yamwogera era we mbadde nzija. Owokubiri akwatibwa ye babu omwana gwayogera oyo naye akwatibwe. Owokusatu oba ye Patrick oba yani oba yeita Patrick wa Alien oyo naye akwatibwe. Yagambye nti ateekeddwa okwogera amazima ensi ekimanye weyadaba ayambadde ekikoofira video genda gikusindikira ambere ekikoofira kino ekikyo kampu ya Alien Skin si ye yasse mukwano gwe. Scorpion Shaba bamutwala okumigiza ebikonde ng'omwana taliya amukuba ebikonde mu lubuto paka yafudde. Bali be bamusse ne bamuforcinga ajja ayogere nti Alien Skin yamusse. Kakati Uganda Police ngambye bamufuna abantu abo basatu. Kakati Uganda Police anti obulya n'oli wado bonkana. Singa ne yetu yamanye kwata abantu bameka basatu. Kubanga ebigambo byabwe febe twetaaga. Ono omwana era yagambye nti mukwano gwabadde atambula nnyo naye era n'agamba bagenda Scorpion Shaba bamuyigizanga ebikonde nga bakwata video ye nga azigaana kubanga yali muwagizi wa Alien nabaganze temukwata mu video zammwe mundike. Ng'era yakitegedde nti omwana ono bamukozesa nsobi mukwano gwe. Y'omu yesoose n'avaayo n'agamba nti Alien Skin be baakubye mukwano gwe. Kakati ono singa tufuna awantu awatuufu ne tubabuuza wano tuyinza okufuna amazima okufa kw'omwana. Ku bigambo omwana bye yayogedde ku byogera kuba kati tezikyali allegations nti bigambibwa mbu tebikyali bigambibwa. Oba omwana yagamba bali mu ndeeba najja babu n'amuteeka ku booda n'amutwala ku kitebe kyaki kya Fangoni. Okitegeera ebyo byonna omukubaawo omwana abyogera kitegeeza tebikyali byakugamba mbumbumbu kwa nsonga omwana abyogera bakugambye nti bana basatu police esooke bakwate. Nobody yategeera olukola okusula omulambo wa Alien Skin ogutali guno niye mu myezi 5 emabega. Era mu video yokubiri yagambye abassa omwana ono kampu ya Scorpion Shaba kati naye tumwetaaga atuwa obujulizi. Bagenda leeta omwana ewa Fangoni ku kitebe ng'omwana already amaze okufa. Nobody mu bigambo bwagamba nti yamanya plan y'aba mafia okuleeta omulambo ewa Alien Skin. N'agaana video yazikola tugende tuzirabe ebintu yali yabyogerako dda. David ngebino ebintu tebikwatagana. Omwana agaba amujja mu ndeeba mutwere eri n'omukubira mu kibiwa. Anti kyenkugamba kiikino. Nze abaliwo nga basuspect sofa nze njagala poliisi ekwate ku bigambo byabwe be abasatu benkuwadde. Nobody event ya generation promoter babu ekikwasa babu omwana mu katambi yagambye nti babu ye yamukuba kyekimukwasa nze saaliwo. Ekikwasa babu omufu yamuwaako obujulizi. Ono omwana owokubiri abadde atamanule yafudde yagambye tibamukaka okwogera ati akabira kakoze eki ekamukubye naye ng'ekituufu kampu ya Scorpion Shaba yakoze eki kanora amanye ekituufu basatu basooke bagende babeereyo. N'ekirala Uganda Police mwabaleese fayiro zino ku mmeeza nga mugamba omukulu Onyango Patrick abuuza Alien Skin wasula otuuka emakindye noyita mu bitala mu barracks olega buleezi noyita ku kooti ekikuba ekikkirirawo Alien Skin wasula temutugaa temumanyiye. Naye David kino kigenda mu maaso essaawa zino Alien Skin si bw'abanga ye yakuba oba akabinja ke ko si gwe gusoose. Waliyo omuvubuka omulala gwe bayita ani waliwo olusimanyi yali driver yatwala abaana ku ssomero bamutwala yagenda ne Fiki Gaza era baamukuba.
waliwo bano bwe basalako enviiri mbu baali basobola bakozesa AI abaali ababiri wuuyo n'omulenzi gwe bayita sima top dancer naye so kati essaawa ya leero abantu babiri tebabalimba ate tebeerimba Katonda omutonzi ogulu n'ensi omulaba munnange tebamulimba wabula eba ssaawa busaawa tujja kutuuka ekiseera tumanye ebituufu ebyogera ku Alien Skin oba bamuwaayo batomuwaayo kati bamwetaaga kati omuntu owokubiri ye Museveni tasonyiwa akikulimbanga oyindako akalulu kako kakola abantu bebalondalonda nga abalonda enseenene Museveni tasonyiwa aye twali kikolebwa nga takiraba era nga takimanyi wabula just time etuuka nega kati mwami bro twali tumwetaaga twakwogera muko naye ebakunona kati bino byonna soka tubiwe muko obudde tusaye muka kutuwa buwangazi ne bana abasibasiba abantu bajja kukisenga no babasiba tubiwe mu obudde naye nga njja kutwala omukisa okusasira family y'omwana ono nalabye maama nga akaaba amaziga n'empulanga naye gampitamu ngana obulumi maama bwafosinga neera president nga bulijjo agera kuvayo ne miliyoni 5 azimuwe amabuga ga president gasuka kaawo 5 awo nyine twalabidde Khalifa aganaga nayingira mutwalo nawo omu n'agamba nti oyo twamulabirawo nga munyampi lwaki tebayogererawo kitegeera kuba Khalifa yagambye nti omwana oyo abadde naye mukwano gwe abadde amumanyi adamu ne challenge era nzoyo omwana abadde ng'ayita nnyo wano nga Duncan amwali ne ssente ng'ateekawo kizindaalo Duncan amwayo ekyebiri ekiwaya ne koko natasukka 10 nga tabona ekifaananyi kya Alien Skin era ebyo ebimu bye biyinza okukubya kati kankubule aganaga ekitegeeza kati omulembe gwa kubwa bukubwa kati kankubule yibula nga ngendo okuta abantu abatulide Alien Skin niye njawo kubategeeza omuntu alina abantu ababula bamuyita King Saha nze nkoze ne King Saha ennaku ezi nakola ennaku z'omwezi 2 ebukomero nakola ennaku z'omwezi 7 ebusiika nakola ennaku z'omwezi 19 essekanyonyi abantu King Saha botambula nabo oba okimanyi oba tokimanyi niye bakuba abantu in direct King Saha wava mu motoka wati bw'aba atambula abantu abera maso okumwisa bagenda bakuba bukubi bamba ne masiki tumanya ni ayinza kukuba era waladagala okunkuba essekanyonyi ne mugamba zeno gwogenda okuba wano oluwo ku lwange nze mukama wammwe ne mugamba okunkuba osobola ne cement obona munasimbulawo bambala bi masiki Uganda police musoke mukwate buli muntu ayambala kimasiki omukweka ki aba King Saha bajja mu bantu namuli nyenga tobwati kati King Saha simanya ali kumanyiga abantu ata bali baki abantu bakyasiza okubeera ab'obulabe Uganda police ba King Saha aba ali no bali open omulaba nti oyo Kabadia oyo Juliyo ne waliwo n'olutalo lwalaba ne lutalo wetagenda kuggwa olwa ono yani ona wamponya kunywa njaga yani oyo omwana wamponya kunywa njaga best gwe bakuba kati gwe nabadde njogerako naye gwe bakuba nalabi yalumbye Juliyo tiyakutte mu firifeezi ezo yalumbye Juliyo n'amugamba nti mu kifo ky'okubeerako kye weekolera ebbanga lyomaze wa Alien oli awo oba bubombi oba akolera wa Alien oliye nani Juliyo alisi ya mukuma nalabye ne Good Life Ed naye ayogedde naye pesti nze nkungu nati pesti ye gwe bakuba gwe nkugambe yajja ne Fikigaza ewa Alien kufanga dozanga zo kubanga ayogera nabo Captain Mkapsima komanda mudogo namukuba ekikonde akiraba namulana ne Ssekanyonyi era nga azimba abo bonna obalaba ese yakyuka muntu avunanyibwa lulwe komanda mudogo 19 25 fayiro yeri wano ibula Kabadia nga Alien wakuba esimu ate kyasula kuyitamu era government bwetu wekozesa abantu naye best muganda wange omanyi ibula omuntu atayogera abawabulabe
ate bulwobeeranga ku internet kunola nga olumbi omuntu otafula muntu abeere ku side yo omwetonderanga mangu oyo omwana bweraze okulumba Julie lwali omwali ku side ye okutandikira ku nze yadde nga bokkabira nze sibaagala naye Julie egola atayogera musirise nnyo ate ebintu bye yabikwata kintu kikulu Festo oyinza okuba nga akutte mu nnumba ayireka audio kempulidde ng'agamba yagaane ku drive edi naye lwakuba Julie muleke kutambuza amateeka mu ngo nti si kiyanabogerwako nga akubwa kati nze akuwaana nga tompadde ssente titolwana eso kati singa nange akuwaana onteereddeko ayi David komune wanjogeredde bulungi kwata n'ekiba kiwaya naye nga bye ebyaddala Julie oyo yakutte mu Philippines. David tetutera okuba nga tumaliriza kino kirekawa brand ya Alien Skin kuba kati abantu abasinga bonna emmundu bagitunuuliza wuwe omwana kibinja kya Alien Skin kye kyamuse anti brand ya Alien Skin ekisooka kyabina yagizimba atya kadola esawa ya leero mukulu Semakula papa Misaki nageza bayo nakuba omuntu oli ensi yenna emunenya kunenya ni gwe bakubye papa ensi emunenya ne Alien wakuba omuntu ensi oli omusite munenya watu yazimba brand ye si ya mirembe kati Alien Skin okera kwa nagenda ku church ku Sunday mirundi eji ngagana asaba brand yegwa kibango wante sawayo kamyo najwa naga ati ndokose abagiza mugwako abagiza kabiri omwagala akole lyo fujjo kati abagiza Alien bamwagalirawo tebamwagala kubanga ateredde twaba ya bubuli agiza okulandi ye munyiri agamba lwaki ombuli ebyamagezi nze mbyagala bulandi ye yaweri tegenda kugwa tegenda kusesetuka bula yabayo jikuma kataji maintainingira era toleke anti egenda kugwa sera agenda kusigala azifuna abula ekibuzo cyane bade kiri nti anachi maintaininga banga ki kubanga gamere jatuke ekisere mwe kyangireko abasinga no tebabiraba abasinga tebabiraba waliyo omusajja mu Buyindi yali muzanyi wa filmu atenga muyimbi wamanyo mu Buyindi yasomera akato bubuka yali ku aiwenga avuga kati ngoma nyi naita mu National Park kati nka crossinga nakaba nekakutukirawo bamuvuna no musango 216 218 ngwiseke emyaka 10 namuvuna era nasibwa waliwo omusonga gw'omukyala bamuyita Nayibandani gwakabona emyaka 8 gukyatambula 8 gukyatambula kati ebikusiwo tusumbwa Ibola kwe kulowooza nti wokwata peni n'okwata n'ekitabo n'owandiika mu kitabo bwoti n'omwana okizingako n'okulya mbu bwina abaabuzi biba biwedde bw'okibikulyawo bwoti bwino gwewandiika munyini gw'osangamu kyenagambye nti tusaba budde lunaku wiiki saawa na buwangaazi tujja kulabako abaali ab'amaanyi nga bakkakkanye tujja kulabako abaali abanafu nga bafuuse b'amaanyi Katonda akola buli kintu ky'aba ayagadde gumakuva Bob Wine yava n'abanga ti essaawa yafuuse ensonga avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ku bukulembeze bw'eggwanga emirundi 2 Big Wine wuyo agenda kukola concert ku Serena Dax Vibe yagimaze abaana bagenze ebweru bali nnyonyi kubaki agulanyi bayitirivu Museveni awadde abantu sekinomba gaggawadde kati obulamu bw'ensi tebukwemazaako Sheikh Buyonde yakyogera kale nyongera okutumirako mukwano gwange Mrs. Rutaya ani Ajati Zari assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nentumirako omukyalo amanyiddwa nga Hajati Zaituni bonna abo benjogera kwa wangalira wali mu ggwanga li South Africa mbagala nnyo mbayagalira ddala Zari Ajati yagenda e Makka ate Swakib naye yagenda sebo kati Ajati wagenda e Makka nga alina omusajja n'amukyawa n'afuna omulala era abasigala kyali Ajati ate lwaki kivaawo kati gwoli ki oli aji hasi nafuuka haji ate muzeeyi
neta nafuka haji naye mugira mulinzeeko tulina okuddayo kukola hijja ne nawo tuli ku umra naye musooke mulindeko temunatuuka obwa umra sente muziina n'okusiza ku bikolwa bye mukola mulindeko. So Hajati Zaituni nkwagala nnyo awangalira mu ggwanga erya South Africa wamu ne Hajati Zari mukyala Lutaaya. Nange ntumiddeko Hajati Zamzam ng'alimba Warabu wadoga sibayina Hajati Zamzam aleeta muceere Hajati Zamzam Zamzam era nja kusaba Hajati angambire Aji omwana ono Aji oyo atwala abantu e Makka Aji ba Hajati antwala lwaki tantwala nja kusaba Hajati onsabire Aji Ibula ayine ebirooto bye byagala okutuukiriza Aji amuyambe so ng'oyagala omuceere omulungi genda enateetaawo mu bitaala oba olengera Zamzam baleeta bintu by'Abannayuganda okuva e Dubai, Oman tukasobola ba Hajati Zamzam ng'abikuleetera batwala baleeta naye nga agiye alimbya kutwala abantu Makka wokka. So yeye embeera nga bwebadde mwebale nnyo mwebalirira